Mukaziwo bw'omukwatibwa ensonyi mu bantu aba akimanyi, naye olunaku lulikya n'afuna gwataswaza ajja kugenda ng'otunula. Vice versa. Awo waba tewaliwo relationship oba akwatibwa munne ensonyi. Mukaziwo bw'aba akukwasa ensonyi mu bantu naye aba akimanyi, era omwaka gugwako n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'amanya akwesibako mwesibi. Olunaku lwalifuna atakwatibwa nsonyi abagamba this is my wife. Waliwo ayingirawo n'olwokubanga omukwatirwa ensonyi omubeera wala, wasobola okuba wayingirawo n'akubira maama w'essimu n'amugamba nfunye omukazi, n'akubira baganda be ne bannyina bona n'abagamba nfunye omukazi, n'akubira mikwano gye. Ennaku zino mbi nga Bayibuli bwe yegambye nti abantu babeera bonna naye nga wakati awo waliwo vacuum. Era kizibu nnyo batono abakkiriza nti ndi mufumbo, simanyi kye babala. Naye ne bw'omugamba nti nandikwagadde n'olabika ng'omufumbo naga nti ani? Ati nze ekyova olaba amakulu atankwasa nsonyi. Kati ne bw'ojja gyendi ng'oyagala kunkwana nga weeyogeza ng'ogamba nkimanyi oli mufumbo era amakulu omwagala nnyo, naye nange weeni nkubuuza nti ogenda ddi ebutabika? Weerabidde empeke? Mukazi wange tanswaza, naye ni mu Kristo muno tuli mu bufumbo. A church is an image of marriage. In marriage, you should not be ashamed of your partner. Kati Yesu tulowooza tulina obujja naye Yesu wa bujja. Era ayogera bulungi nti alinkwatibwa ensonyi mu maaso g'abantu. Abantu boogereyo ebigambo bibiri ne weerabira bbaawo bye yagamba. Ffe tunyweredde ku kigambo kya Katonda si ku social media. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ngambye eki? Ffe tunyweredde ku kigambo kya Katonda si ku social media. Kati social media yogerayo ekigambo kimu n'oga nti nja kusabira ku leediyo. Social media yogerayo ekigambo kimu n'oga nti si ye musumba wange. Naye mwebale baana mmwe mundeke mbayite baana n'abansinga emyaka n'abali mu 9. Mwebale baana ba Mukama obutamukwatirwa nsonyi. Zikubire